Egoloza kye kya Misa Kaladi ng'ogamba nti ye mulungi ate ye w'amaanyi. Kaladi ekyamu Misa Kadi kyava nti omwami gwe bayita Major Emma gwe bayita Major Emma Kuteesa oyo wa Crime Intelligence atwala Kampala amyuka General Damulira yasaba ku Kaladi omukwano Kaladi n'agaana kuba kate Kuteesa mukwano gwabba wa Kaladi so kati embiranye we yavaawo nti okutuusa okugamba nti kati Emma afiirawo tayagala kulaba Kaladi kuba byabo byeyo byewala si byawano leero si byaleero okulaba nga afiirawo okulaba nga tafuna kadi kuba yayina amaanyi. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira. Ekyokubiri alwana okulaba nga president amulaba nti amobilizingira Kampala mbwaterezeza Kampala naye yerabidde nti ali mu bino bya bumenyi bw'amateeka bano baana babanya kulabu simu ne Kuteesa siye yagaba kadi okamutyambo ba mukwano ne Seninde kadi tewaliwo kamyufu kote kaliwo ku luno kati we nkugambira nti Emma yajja n'afeera in fact yazanya n'eddoboozi balina eddoboozi lye bafabricatinga nti lya president nti abatumye banoonye candidate omu ng'eddoboozi eryo lizanya ligamba Kasenge tetumukkiriza kubeera ku ballot nga president yagamba so kati mukulizanya bakandidate abalala yali abayise ng'abalaga nti president amudirectinze ye ne Seninde banoonye candidate omu basobole okubeera nga tebalina ntalo nga ze baasanga Kisoro kati ate mu bakandidate abaalimu ab'amaanyi yali Kaladi ne Jemba ne Jemba yene bamumatiza n'avaamu kati Kaladi Nambi nga taliimu n'okubiberamu yali wabya Kampala ate yali anoonya kalulu ka Kampala kituufu kati bano ne bamubagulizaho ne bamugamba lwaki tojja n'olugjawo ono Kaladi kwe kumupuusinga omuleeta Kuteesa naye nga tiyabiriimu Nambi ne bamuleeta kati era it is alleged nti Kuteesa galo boyfriend wani wa Kaladi wa Nambi ate ogambye ate omwenzi tomumanyi kati omusajja omwenzi kati yayagala okukubona amumye n'aleeta oli Nambi alina omwami ssebo saagala yono ne bufumbo bw'oli ate kati nkulimbe ate kati njogamba nze njogera kale bule bwe baagala batwale mu kooti naye kye bayinza okunkola kunteekera abaana bayinza kunkuba katayimba tewali kye bayinza kukola okuleka okunkubya amasasi g'oyogera ge mazima nze genjogera ge mazima kaadi yagabiddwa lwa Lege Sheek oba bwenjogera bwe ntyo kitegeera nkitegeera wabaddewo okuwanyisiganya amagulu bw'ogambye nsagadde okyatule naye kati koli nti kire bwe kyabadde era kaadi eno ekawempi kyobola nga Kaladi ye yalemeddemu in fact kabuze kata ne Mutumba nayajje ne Jemba nayajje Mutumba ali w'amaanyi kabula kata nabo bonna babakwata ku mimwa kuba babakwata ku bitalo naye bageze olaba nga ono yabafeera yabalimbalimba kuba ne sawa zino abagoba mu nkambi tabaagala balabako kati Kuteesa ayingira atya banaye ddala mu nsonga zino ati mobilization ye bino byakufuna byakutikkula ttooke goza tebakimanyi tebagenda wangula akasente kali kebagenda bamanye biliyoni ez'ebbiri ezijja balina oziddula kuba Kuteesa ne ssente z'abaana bano aba ghetto structure yazikuba tewali ezo miliyoni 10 buli ghetto structure buli ghetto ekintu njagala ombulyeyo omuyayo omu bwe baba tebaliyeyo nga bakaaba ate nno buli akaaba n'agenda abanje bamuwe ka sente atandika okukola gwe batwala ku gundi gwe batwala eruzira ku mazzi bamutwala ku apa lwaki obanja ku sente bazikuba nazo so Kuteesa mukozi wa nsimbi
era kana ali mukubala mudido ogwakalu kwa bilioni nga 2 tuzisubira okubaga zigenda kuyika mu Kawempe North. Nebo onolaba ke 10 wadde n'akacupa ka soda ke baguze ojja kumpita omologo. Kirekawo ekibiina kireno goloza Nambi ayina furaga ya NRM. Talina kyagenda kukola. Nambi beteeba. Nambi Kaladi ayinza omusinga n'ekifo. Nga kitaawe bwalifuna obukulembeze ayina kubeera appointed bo appointed. Ngera bwe wamulabye bwamu appointed okubeera fulaga beera. Tebasobola wangula Kalulu. Moses Kigongo yali akawanga n'ekigongo yali awanguddeko Kalulu. Era mpuye endagaano gye baakola tontabala siri kutabala mu kino. Tebasobola kuwangula Kalulu. So embeera eno eri mu Kawempe. In fact kati esawa ya leero abawagizi ba Kaladi babulabe nnyo oba bali mu kutya bali mu kudduka bali mu kugobwa bali mu kutiisibwa kuba abamu babagambi bagenda basi ba wiiki 3 zinezaka mpaka Akalulu kaggwa mpaka Akalulu kanaggwa wakuteesa na RCC wa Kampala RCC Kampala oyo mukyala buli awagira Kaladi wakiri bakufiirwa okulonda naye ng'oli mu kkomera kuba bo bakibaze nti Kaladi ayina BNRM Kaladi ayina BNRM okusinga nati kimanyira Kaladi bwawangula okuddamu NRM ati tebamwagala ayina empalana y'omukulu tebamukiza na sembera wali tebamutikiza wadde nkugame ne nomination singa simbeera nti naye ayinayo ka backup kuba empapula ze yazisuuziza ku electoral commission ayina kye yalemera ekyokubiri alinnya mu ttooke lyabwe alinnya mu kawogo tebaagala balage buwagizi omukulu Museveni omumanyi yatuuka ekisolo n'abalaba bombi ng'oli yasinga amanyi n'agamba naye ajje wange sente n'azigabanyamu okakana ng'oli afunye Nupu gye yafunira ekyendamu obusatu olw'endamu obusatu yagenda olaba nga NRM independent w'amaanyi okusinga gundi n'abaleka. So Museveni ye tasobola kuva mu bano kye bagala okuzibiikiriza komboka tukwate buli muwagizi Senninde wabeera gwe bulolengera nga Senninde Rosemary manya ttooke kati Kuteesa naye yali taapinze jjukira balwana okulaba nga bakuba Namyalo wa ONC okumana olutalo lwe lulyo olwo baagala kulaga Museveni nti Namyalo talina makulu fenga weetuli kati Senninde ne Kuteesa baatiiminze app n'omukyala banaamusobola Namyalo so empalana entalo ze ziriwa ziri e Kawempe era bw'osisinkana RCC agamba wakiri akalulu n'akapakiramu bupakizi RCC Kampala naye nga bakawiinize yagambye tugenda kubabba tubajjewe tubagogole ettumba bino bigambo bye namusisinkana maaso ku maaso ng'abyogera RCC omukyala ali lubuto olukulu era namugamba nkusaasidde kuba sizoni gye tugendamu oyinza okuzaalirira mu gundi ayinza ozaalirira mu kalulu ng'apakiramu kalulu naye Kaladi as of now alidinga ani Nambi Kaladi competition gyalina ya Luswa kuba Luswa w'amaanyi ku ground oyo Muhammad Luswa mpulira ngugambye mbona yalina gye yakutte w'amaanyi ku ground ebyo gye yakutte tewali atabikwata bonna Salim Saleh yabawadde ssente aba opposition abona bonna bowulira 20 bonna Salim Saleh yabawadde ssente bagende bajjeyo ssente n'ekigendererwa ki Salim Saleh tayagala muntu opposition agenda kwekalakasa mu Kampala akugema bukyali bonna balipotingirawo okukunga okwekalakasa okukunga uprising mu Kampala buli kyobola buli mukulembeze eno wa Kampala alipotinga wa Salim Saleh oba mu iso nabiwulira bino byekugamba byasogera na bamulodi bino byekugamba tuwabula bopapula Segirinya amaze ebbanga ki ng'avuga amafuta ga Kayiwula
Magala TV, okumanya we kutandikira.